nti tugenda kubanga twongera okwogera ku nsonga ey'embeera eriwo olunaku olwaleero. Tuli mu mbeera ya muggalo, tuli mu mbeera ey'okulwanyisa okusaasana kw'akawuka kano aka coronavirus. Ebintu bingi nnyo bye tulina okumanya era ebintu bingi nnyo bye tulina okutunuulira ku butya bwe tuyinza okuba nga tuyita mu mbeera eno. Tuleme kutunuulira nnaku 21 ezaateekebwawo oba ennaku oba omwezi omulambo oba nnaku mmeka, zonna eziteereddwawo wakati nga tuli mu muggalo guno. Ekisinga obukulu tulina okutunuulira after 21 days oba after the lockdown ng'omuggalo guwedde, kubanga ate awo wagenda kubeerawo okusoomozebwa kunene nnyo. Tuleme kutunuulira zino ennaku zokka kuba abamu tuzibalira ku ngalo, 5 zinaatera okutuuka, 5 zinaatera okutuuka batuggule. Naye ebintu bingi nnyo balina okutugula nga bingi nnyo byetutegedde, tusobole okuba nga ate twewala embeera oba oliawo eyinza okutukomyawo, eyinza okutuzzaayo mu muggalo oguyinza n'okutwala okumpi omwaka omulamba kuba amawanga agamu bakugamba bagenda kuggulawo mu September. Negatiddwako omusawo omukugu. Lunaku luno olwokuna twasazeewo tukuleeterenga omusawo omukugu twongere okuba nga tukuba ttooki butya bwe tugenda okuba nga tweyamba ffe nga ffe. Dr. Grace Nambatya Kyeyune abangi mumumanyi aludde mu kisaawe kino ekyobusawo, aludde mu kisaawe ekyokujjanjaba. Obukugu bwe twagala tuweeyambise mu kaseera kano tulabike nti tusobola naffe okwerwanako ffe nga ffe. Dokita, sooka obuuze ku balabi baffe. Abatulaba mbalamusiza nnyo, mbeebaza okuba nti muzuukuse mutulabe newankubadde obudde mulina bungi mu lockdown. Yesebo. Dr. Grace Nambatya yaani? Dr. Grace Nambatya Kyeyune mukyala yasoma yakuguka mu kyetuyita chemistry. Okay. Ku ddala ya PhD. Bwatyo n'aweebwa obuvunaanyizibwa okukulira ekitongole mu ministry y'ebyobulamu. Okay. Ekyokulambika abanoonyereza mu butonde okulaba nti kyoyita Panado kiva mu muti ki. Era omuti ogwo oyinza kukola okyokulaba nti tegusaanyizibwawo. Bwe tutyo ne tuba nga tuli mu kisaawe ekyokugezesa eddagala nga terina bagenda mu malwaliro ssebo. Mmwe muli ku mulimu ogw'okugezesa eddagala? Ffe tuli ku mulimu ogw'okugezesa eddagala eriva mu butonde. Waliwo abagezesa erikoleddwa already nga mpiso, naye ffe tugendera eddala eri ku base nti gy'olabanga oba gw'olabanga quinine yava mu muti, kitusookera ddala eri ddala ku muti ne tulaba emiti egyo gikulawa. Abo be basoma essomo eriyitibwa botany, abo bali mu kitongole kyange. Tulinamu n'abasoma ebyebisolo nga zoology, kubanga eddagala erimu liva mu bisolo, eddagala erimu liva mu mayinja. Ne tubeeramu n'abakuka mu kulitabula bwe tuyita abafamasi. Kati kwegamba ogenda oddifuna eno nti mpeka empiso, ffe tuba twalisookamu okusunsula eyo wansi. Mulimu munene nnyo. Mulimu munene ate gusanyusa. Yesebo. Tulina omuntu omutuufu yennyini. Yesebo. Kale, njagala tube nga tutandikira awo. Olunaku olwaleero tuli mu mbeera ya coronavirus. Yesebo. Kyenkakasa nti nammwe temutudde. Tetutudde kubanga bw'owulira coronavirus ebimukwatako n'embeera gy'aleeta muntu. Bisenyiga ebyo naye nga this time kisenyiga kyamaanyi nnyo. Tetuyinza kubeera awo tulowooze nti munnayuganda abadde talina ngeri gy'ajjanjaba musenyiga. Kati okunoonyereza kusookeramu ekyo, ogenda mangu nnyo n'ogamba tubadde tukozesa ki? Abantu bulijjo bafuna senyiga w'enjawulo, ebifuba ebyo eby'enjawulo, n'olwekyo okunoonyereza tooki erina kukubibwa mangu nnyo mu kimuntu kyabadde akozesa era kye tuliko ssebo. Tuwulidde nti omanye ebyo bwe boogera hydroxychloroquine, omanya nti musujja, bye kye boogerako kisooka kola ku musujja. Kati eno mu butonde emiddo gyaffe egikola ku musujja ate egikola ne ku viruses. Okay. So tulina ki mu kisaawe ekyo? Tulina omuti ogwasookerwako ddala mu 17th century gwe bayita sinkona. Bagutuma sinkona kuba gwajjanjaba eyali queen mu kiseera ekyo nga bamuyita sinkoni. Okay. Sinkoni. Kati kwa n'okutuuma amannya nakyo kiri awo masomo malamba.
kati netugenda mangu nnyo wano ekitwetoolodde omululuuza era kati nga tulaba nti nga bwe tuli mu kwetangira olw'okuba nti ffe tetunnafuna nnyo wano mu Uganda engeri eminyango nnyo y'okwetangira kunywa ku mululuuza oba okunoga obukola obuto bw'omululuuza n'obutabika mu doodo n'oba nga ali ejjobyo mu mbeera eyo abantu baffe olw'okuba bambi bangi batera okukozesa ebintu ebyo engeri gye tuyitibwa ensenjavu oba oliawo kikontributinzeeko okubeera nti tetunnaba kukubibwa nnyo omanyi tetunnakubibwa nnyo naye tetunnaba kwefumiitiriza kiki ekituyambye okubeera bwe tutyo era bwe tumala okwefumiitiriza tukikuume tutya kubanga tetuteekwa kubeera nga omuzungu kyagamba okukitwala for granted tugamba tetunnakuba naye kati ffe eri mu research tutunula mangu ne tulaba abantu baffe abasinga babeera mu byalo abantu baffe balya bintu ebikaawa kuba kati bwetunulira ensi ezimu kati gendako Egypt ebyo ebikaawa oyinza obutabifuna mangu katwerabira nti tulina wano obutonde obunyikivu kati bwe tutamanya bintu ki ebituyambye tujja kwesanga nga tetutegedde nakutegeera nti tulina obutabisaanyaawo olwaleero omuntu aba tategedde bamugambye mu lockdown beera mu nnimiro yo ali biza atema migavu agitema agijjawo n'olwekyo kati programu ng'eno ebe emubangula nti kino kitalize waliwo akaddo kati nga akasujjasujja buli kikola ku musujja kirina engeri gye kiyinza okuziyizaako virus. Yes. Wow, that's wonderful. Yes. Kakati dokita njagala tutandikira awo. Abasawo abakugu bonna batugamba mu lwaleero ekyamazima olwaleero tewannabeerawo ddagala lye batuteera ku mmeeza ne bagamba nti lino lye liwonya COVID-19 oba coronavirus ono. Naye ate abantu bawona kale ekibuuzo ekyo kitubuuzibwa nnyo tukirabidde emirundi mingi okusinza ku bitugambibwa abasawo naye omuntu tannakakasaga walina okubeerawo nti nga bwe mmira panado nempona nkimanyi nti bwe ndwala omusujja oba ndwala omutwe ngenda kugula kerende eryo kyetwagala naffe okumanya lwadiririddawo eddagala naye batugamba nnyo ekigambo ng'abasawo batugamba nnyo immunity. Ekigambo immunity ekyo kikyatulemye okukakasa omuntu waffe. Omuntu waffe akyalemeddwa okukakasa ekigambo ekyo immunity. Kankozesa omukisa guno sooka otutunnyonnyola immunity. Immunity gemaanyi g'omubiri agagasobozesa okwetangira okukwatibwa endwadde. Amaanyi g'omubiri omuntu abeera n'amaanyi ag'obutonde era bwabaawo omuwaatwa omubiri guno lwe gufuna obulwadde nga tegulina bulungi maanyi saidi eyo wakiri omubiri guweebwa like kyebayita vaccine waliwo embeera nga omubiri gwe gusobola okwetangira endwadde za mirundi nga 30 naye ne wabaawo obulwadde obumu kati kugeza nga coronavirus tebannabutegeera kyobula nti tebannabutegeera naye bagamba bagala kwetegeka okuba nti basobola okuba omubiri gw'amaanyi agayinza okukola ki okwetangira. So immunity gemaanyi ago era olaba nti ga bipimo omwana omutenye yakazaalibwa aba alina matono ensonga lwaki wano mu Buganda ateekebwa mu kyogero n'agemebwa mu ngeri ezimu ate ne mu ddwaliro n'agemebwa. Eddagala lyonna lye bateeka mu kyogero eryo lyakwongera mwana ono abeere n'amaanyi omubiri gubeere n'amaanyi agasobola okulwanyisa virus ezo oba okwetangira endwadde ezo obutamulumba. So kati abavubuka gaba mangi era singa muba mu ruumu emu abantu nga 30 ng'abamu muli bakadde abalala muli bavubuka ka virus ne bagifuuyira mu ruumu eyo ojja kwesanga nga omuvubuka avuddemu nga talina kyabadde bw'aba nga amaanyi ge gabadde ag'omubiri nga g'amaanyi. Waliwo omuvubuka wandwadde naye waliwo omuvubuka nga so kati bw'oba okaddiye amaanyi gagenda gasereba ag'omubiri agokola ki era kyobula nti twakula nga jjajja agamba tonsemberera mwanange oba olina ssenyiga okuganga always walingawo engeri y'okuprotectinga emyaka egimu kati byali bivuddewo n'ekyobula nti kati
byebyo bye tulina okuzza olw'akawuka akakambwe kano katujjukizza bye twerabira ebyedda abantu be era abamu olanga yeezingako nga yeezingako ku mumwa kati nga kye tuyise nti tutandika okukola ki gwe kiti nga kati wano olwaleero ssebo singa nazze nga nina kisenyiga nga te nina okujja nsomese nandibadde nebikako bwe nti naye olw'okuba nti sirina kisenyiga seebiseeko naye ate obutaba nakyo tekitegeeza nti sirina oba kawuka kyobola nga tulina okuba nga twewadde ki ebbanga era nga okwewa ebbanga kukulu nnyo mu kuziyiza okusooka okwewa ebbanga era singa tunanyikira nnyo okuba nga twewa amabanga tuyinza okumalako mu butuufu nga akawuka tekatuyikiriza nnyo kubanga ffe tuli bavu singa katuyijja ne katandika okugenda mu bantu abakuze tuyinza obutasobola kumalako nga eri ensi endala bwetu yensonga lwaki tulaba nti mu mawanga gali akawuka kano kasinze kutambulira nnyo mu bantu abakuze emyaka egyo ekisooka abakuze babalina bangi kubanga bawangadde babadde bulungi n'ebyobulamu balya bulungi naye ate balina embeera enzibu ez'okubeera nti bw'oba otambuddeko ensi ezo nyingi mutambulira mu train mutambulira mu ennyonyi etwala abantu nga 300 then ova mu air conditioning mu motoka odda mu air conditioning ka empewo eyo etambuza kati wano tulina omukisa nti waliwo empewo pakati coronavirus omucontrollinga n'okugula amadirisa empewo neefuuwa neetwala kikulu nnyo kati bwoba kati kaagala nnyo n'obunyogovu kati baba munyogovu enjuba zihitinga mulimu air conditioning kasacuratinga ate kwegamba okufuna fresh air kizibu nnyo kati ffe tulina emikisa mingi nnyo okuba nti twewala akawuka ako kubanga tulina eyo fresh air tulina omusana tekaagala nnyo musana so kyetulina okuteekako essiira kwe kula nti amaanyi gaffe ag'omubiri ago agatukumya oba oliawo kula nti kyetunabagwa wansi tugongeramu amaanyi era ssebo ndowooza bye bimu kwe tugenda okuba nti twogerako nnyo olwaleero kati awo era amaanyi gano okwongera immunity yaffe oba amaanyi ago g'oyogeddeko ekimu ku bye tutunuulidde nnyo kwe kulya yesebo kubanga nga tetunaba kugenda ku immunity boosters nti bakuwa amakerenda waliwo amakerenda go ge bawaaba nze waka waffe tuli mu muggalo siina access ya ddwaliro siina wengenda genda wa musawo mubuuze nti bannaye nkoze ntya okwongera amaanyi ago ag'omubiri okuziyiza okwerwanako akawuka ako naye waliwo abasawo batuwa amagezi batugamba ne mulye bulungi mulye kino musobole immunity yammwe ebeere ennungi batugamba mulye abantu abamu alya nakkuta nga kakati immunity yange eryoke eri fine kati awo twagala oyongere okututangaaza okutusomesa endya ennungi eno eyinza okutuyamba okuyinyisa amaanyi gaffe ago ag'omubiri okwewala virus nga zino endya ennungi eyo ekirungi nti ebintu byengenda okwogerako mu Uganda bintu birabika ebibala ebya buli kika ate tugamba nti newa tewagenda mu ssomero gwe noonya nti olya ku buli langi lya kakobe lya orange lya green ebibala birabika ebibala naddala ekibala ekyogerwako ennyo kirina vitamin C ennimu era yesebo ennimu eyo teyandibuze waka ate ennimu teziba ziseera era tujja kulaba engeri gye tuyinza ogikozesaamu ate tutera ogikozesa ekikuta ne tukisuula mu ngeri ennyangu oyinza ogikamulira mu mazzi agabuguma naye kyandibadde kirungi n'ekikuta ekyo n'okiteekamu olwo onoonya vitamin C ow'omuggundu n'oteekamuko ate n'otunya otutono naye ng'oteekamu otunya otwakisula lwaki kisula ekisula kino gwe munnyo ogutera okuweebwa ente era ogulaba guba guddugaalirira kubanga gulimu eminnyo emirala egigasa omubiri nga calcium magnesium ogugumya magnesium oguyambako ate calcium okuyingira mu system amagumba go ne gaba nga magumu bulungi 90% eminnyo egyo emirala egyo bagijjamu bakukolera omunnyo ogwa white guno ogutera okutwalibwa mu kwanjula kati ogwo ogwa white tegulina makulu so guno ogw'ekisula oguva ekatwe waliwo lake
katwe. Yes. Gulina nnyo omugaso era okoze okukwata ku tunnyo tutono era onoonya birungo ebyo n'oteeka mu kalemoni kali kuba lemoni oluusi eba sharp nnyo kati bw'otonyezaamu ettondo ly'otunnyo awo nekkakkana n'oba ng'osobola okuginywa ate mu bungi n'ofuna bulungi nnyo vitamins. For example kati ng'abalwadde abo be batugamba nti bawonye nga bwe tugenda okulaba bwe baba bawonye kitegeeza ki. Yes, bawonye naye jjukira agenzeka atagenda kubanga amiralira eddagala libadde bamuwa kati omusibiridde naki omulwadde oyo awonye n'addayo alina okuba nga ate yettanira nnyo vitamin C ate aleke kubanga tumulangirira mu nnaku ntono nti ate wona akoze eki akomyewo. Dokita olina ekintu kyonzijjukiza ebiseera ebisinga bwe tukwatibwa ssenyiga era bw'ogamba bannaye ssenyiga nywa ku nniimu kamula enniimu eyo nyweko ng'ebuguma amazzi agabugumaako. Lwaki gabuguma? Kubanga bw'oyambako omubiri okufulumya mucus kubanga virus eno wejja ebimu ku byo munda omwo mubabirira kyebayita inflammation omubiri gubanga gwe basiize kamulali so gufulumya amazzi kati nebimucus biri ebyandikuzibikidde oyagala bifulume biba bingi nnyo bode egezaako nayo okuprotectinga kati oyagala oyambe buyambi mubiri kufulumya minyira gino ensonga lwaki bw'ogenda mangu ti ate omira oba waliwo eddagala lyonza okumira ate nerizaayo eminyira gino negikwatirayo era nebulaaya zinasomera ebulaaya myaka nga 6 naye nga toyinza kugenda bamusawo nti nalwadde ssenyiga baatuwanga akantu bakayita lemsip nga bwokalya lemsip bajjira lemon ne bagikolamu powder ne bateeka mu saketi ng'ossa mu mazzi ago agawukya n'osipinga lemsip ng'era osuubirwa kunywa ebyo ebireeta mucus afulume n'okuwummula kubanga normally mu mbeera eyo omubiri omanyi tukozesa emibiri gino tomanya ddira okooye nga weetaaga okurestinga oluusi akabonero nti okooye omubiri gwonna gumenyekamenyeka ne gutandika okufulumya byo mucus ekiraga nti wummula. So basically okuwummula okunywa ebibuguma ebyo bye bimu ku ebyo ebiyambako okulwanyisa naye ate n'okuziyiza. Bwe mbeera awaka nga nsobola okufuna enniimu kyekimu kye mba nsooka okukozesa. Yes, era olwaliro tujja kwagala tulabe yes amanyi abantu bagikozesa akamula mangu n'akasuka naye olwaliro njagala mbalage tubadde tusinga nnyo okugimanya mu mbeera ya mpulira kisenyiga kinkutte naye njagala nnyo twongere omuntu ayongere okumanya nti kyekimu ku kyokulwanyisa kyasobola okukozesa mu kiseera kino ekya coronavirus. Yes, era nga bw'oba nga ogikozesa ng'oli mu kulwanyisa twagala tulabe ogikozesa otya ekikuta okikozesa ensigo ogikozesa otya kubanga enniimu eno bw'ogigatta n'ensigo n'ekikuta byonna n'obikuba nga bwe tugenda okulaba byongera ne bikuliyama ne ku musujja ogwo oguleetebwa embeera eyo. Dokita kimanyi nti waliwo omuntu asobola okumalako omwaka mulamba nga taguze wadde enniimu emu? Kisoboka. Tuziyitako nnyo. Waliwo n'azirina ate nga azitwala mu katale nga talina gyasigaza yiye kukozesa kubanga alina ogitunda. Atwala butwazi yakutunda. Naye omusanga afeesa ssenyiga amuli bubi n'agenda mu ddwaliro okugula amakerenda amira agassenyiga. Ate actually kati nga wabuziza ku treatment system eriwo right now ku COVID mu Uganda. Part of it is ascorbic acid gwe bayita vitamin C. Yes, kati gwe babawa nenga vitamin C oyo obuweke nga 3 buyinza okuba nga bwenkanankana enniimu nga 4. Yes, kakati kirungi otegere nti kati wali oba mulwadde ne bakuwa yeringa gye bayise nti treatment. Era mpozi kanjogedda ku kintu ekyo kya treatment kubanga omuntu agati obulwadde tebulina ddagala ate treatment. Kati ekintu ekyo ekyokwogera treatment kisinzira nnyo ku engeri gye wannyonnyoddemu obulwadde bwo kubanga bwe nga nti ndwadde ki tinina mpulira temperature eri waggulu nina omusujja mpulira omusujja ekimenyomenyo mpulira kino kati omusawo ajja kutunuulira nti singa nkuggyako ekimenyomenyo ajja gamba mba nkutreatinze tisinga nzijjawo omusujja mba nkutreatinze naye singa tugendera ddala mu kikakali ekya treatment ekitegeeza okutta akawuka kali aka coronavirus kwegga tewannabaawo eryo ddagala erittaka lyakawuka naye kati singa omuntu azibwa mu mbeera erabika nti talina musujja ekimenyomenyo kigenze takolola
like mu Luganda tugamba bamujjanjabye naye nga tekitegeeza kiri nti akawuka kattiddwa. So ekintu kino ekya treatment omuntu alina okubuulira nti ntegeeza kino olina okubuuza kyategeeza. Kati nga omusawo w'ekinnansi akozesa eddagala erya habo nogera nomuga nkolola nina senyiga nakuwa ekifayo eddagala okola ne kugenda ati agamba nkujjanjabye. Kati so bino bisinzira ku definition naye mu science yennyini oli real science right now coronavirus terina ddagala kubanga nogitegeera bakyagezako gitegeera butegeezi kubanga ekyusa embeera bweba kooti ekyusa ekooti. Kati n'abanoonya vaccine olutalo lwe baliko nti oba okyanoonya ekinaziyiza ekintu ekyambadde ekooti gy'obadde otegedde ogenda okudda enkeera ng'ekooti yakoze eki nga yakyusa edda. Era tulaba nti waliwo endowooza egamba nti omuntu walwala obulwadde bwe butyo n'afuna antibodies nti ayinza obutaddayo kukola ki butaddayo kulwala. Already twagambiddwa dda nti temweyibala nti wabulwadde n'owona nti kati gwe tonaddayo ekyo tekinnakakasibwa era tekimanyiddwa na myaka emeka gye kirina kuteekebwa kukola ki kakasibwa. Kati of course nekirabika nti twesibe bwesibi bbiri tulabe engeri y'okugumyamu immunity yaffe kubanga bwe boogera corona right now bamuyise 2 waliyo ne 1 wayinza n'okubayo 3 ne 4 n'olwekyo kwega kino kikyali kituuza butuuza tulina kubeera nga twenyweza kuba already ekirabika nti maybe ne genetic makeup yaffe ffe nga abaddugavu kuba weebuuza mu Africa mulimu abatali baddugavu aba Egypt ba Africans naye si baddugavu n'abalala betuwulira Morocco kati lwaki bo bakubiddwa nnyo waliwo ekiyitibwa immunity eri gye twagambye waliwo gye bayita innate enzaale genetics. Kati research alina okutunulira mu makeup yaffe ate nga bwena tukakufa abaddugavu ojja kulaba nga tulimu ate ebika ng'era ebya Buganda byowula n'eddira kino ojja kusanga owengeye ng'ate takuba kyekimu ganza ow'engonge. Those details we can still go to the details. Thank you so much Doctor. Onnyonnyodde bulungi ensonga twongedde okuba nga tuzinnyonnyuka bulungi nnyo naye njagala tugendako mu kuwummulako naye njagadde nnyo ensonga y'enniimu eyo gy'otunnyonnyodde eyo. Njagala omulabi ali eyo akwate enniimu yo funayo awo enniimu gikwate bwe tukomawo nga tuvudde mu kuwummulako njagala Dokita atuyise mu process engeri gy'oyinza okukolamu enniimu eyo lyeddagala eryo tuba tutandikirako ewaka waffe ku coronavirus okuva n'olunaku olwaleero. Dokita agenda tuyisamu enniimu eyo ogiteekateeka otya okutuuka w'oginywera. Kwata enniimu yo mu kaseera kano nga tukyawummulako tugenda kutambula naawe temuvaawo tukomawo. Tulina Dokita Grace Nambatya Kyeyune omusawo mukugu mu kunoonyereza bamukwabo abakola okunoonyereza mu minisitule ebyobulamu ku ddagala ery'enjawulo okuligezesa naddala lino eriva mu butonde obwaffe. Ensonga enkutte nnyo omubabiro ensonga y'enniimu bingi byayogeddeko naye ensonga y'enniimu eno nti kyekimu ku byokulwanyisa bye tusobola okutandikirako okukozesa mu kwetangira akawuka kano aka coronavirus wamu n'okwetaasa n'agitubuulira nti erimu vitamin C esobola okuwa ekirungo ekyo ekifuula omubiri gwe okubeera ogw'amaanyi kye bagamba immunity bakyogedde okuva coronavirus lwe yabalukawo boogera immunity. Njagala tutambule ne Dokita agenda kutulaga njagala Dokita Nambatya njagala kakati mu kiseera kino oyogedde ku nniimu eyo engeri gy'oyinza ogikozesaamu engeri gy'oyinza okuyambako mu kwongera amaanyi omubiri gwo ne weetangirawo buwuka nga buno coronavirus n'okwetaasa. Kakati omulabi ali eyo njagala tutambule naye tulage otulage enniimu eno tugitegeka tutya kyoyinza okuyita preparation okuva ku ntandikwa okutuuka wenjinywa wenjagala tutambulirawo kale bantu bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo. Kati enniimu tulina enniimu ennene ezimu nnene bwe ziti obulala butini bwe buti kati oli abaako kyayagala akatini katera okubaamu amazzi nga mangi kati eno ennene tugenda leero okukozesa ennene tugisuse kubanga abantu batera okujjako ekikuta kino ne bakisuula naye olwaleero tujja kulaba ekikuta lwaki tetwandikisudde kati
tukamula tujjako ekikuta kino ekinene kati ennimu yaffe tugenda kugikamulira mu kuuma kaffe kano mulaba nga tugenda giteekamu yonna n'ensigo omuntu ayinza okugamba zijja kaawa nnyo naye kati okaawa okwo yeddagala eryo ery'amaanyi litunoonya bulijjo lye tukasuka nga ensigo tukola ki nga tuzijjamu mulaba ngitaddemu naye ekikuta ekimu ngenda kiteekamu kubanga lino tusuula ddagala kaakati ngenda kuyiwamuko otuzi tutono muno nataddemu dda otuzi twaffe tubuguma ngenda kuyiwamuko katini olwo tulina akuuma obuuma buno tubulina ku market kwebuli ate si bwa ssente nnyingi nnyo kati tugenda kukuba bwe tumala tugenda kuyisa mu kasengejja of course wano bw'onywako bikaawa naye nga yeddagala lyennyini eriyamba n'okugyawo omusujja ogwo kubanga covid agenderako omusujja olwo kale siganye oluusi bakuwadde eddagala mu ddwaliro naye ennyongereza lemoni waffe tumugyemu bwe tutyo byonna ensigo tukamulidde muli twagambye nti ebikaawa biyamba nnyo ku musujja ate n'okuziyiza viruses kaakati lemoni waffe oyo nga twagala okumukozesa ddala obulungi twagala tugatteko ekigaji ebigaji bino abantu babirina naye oluusi tebamanya bulungi nnyo ngeri yabikozesa kati tugenda kukozesa ku kigaji kino tufunire ddala ekintu kyaffe ekikaawa obulungi nga tekinywekako ekigaji type ebigaji bya bika bingi bisukka 400 naye kino kye bayita aloe vera barbadensis mila kyekirine mu Bible kwegamba kya muwendo nnyo kijjudde ebiriisa ebiyamba immunity naye ng'abasinga bakiremwa lwa kaawa katusalamu ekintu kino zino yinza oziyita aloe fillets n'osalamu ekya green kino kyo n'okireka kubanga kirimu obutwa n'osalamu tunoonya tukole ekintu kyaffe ekigenda okukaawa obulungi kituyambeko okuziyiza oba bw'oba obadde mu ddwaliro gw'omu gwe baakasiibula kino kye weetaaga okukozesa omubiri guno gusobole okwekuuma bulungi nnyo nga kati tuggyemu bwe kityo kati lemoni tugenda muleeta tumuyiwemu kati nyinza okwongeramuko okutuzi katono tugenda ku yes kijja kuba kikaawa naye ate tetwagala nnyo kubonerezebwa kuba tuli balwadde guno mubisi gwa njuki naye omubisi pure ogutali mugattirize era guno olaba omubisi oguli pure bwe gufaanana teekamuko katini era nagwo obutonde kati n'olyoka oddamu ekyokunywa kyaffe kiwedde ate kati ku makya abamu bakazuukuka eno breakfast eri wonderful not only does it kuyamba ku bya ssenyiga naye ate n'olubuto okulusumulula obulungi n'osiiba ng'ofunye bulungi nnyo ebyo
ebijja okuwangaaza ze tuyita enzymes ez'obuwangaazi kino kyakunywa kirungi nnyo. Kaakati antestingeko ku kye tukoze. It's wonderful. Dokita, nga teweesise mutika kaawa. Kawooma, in fact kiwooma buwoomi. Kati wano ebikuta bino ebisigaddewo tetubisuula. Bw'oba olina dryer ennungi awaka, wano tulina example y'ebikuta ebikaziddwa ebya lemon, bino bikalu bulungi nnyo. In fact jako gloves kubanga mulimu ebikuta tetwandibikasusenga, kati singa nkikwata bwenti nenkimenya kimenyeka, kati osobola kikubamu powder. Ndoza mujjukira nabagambye nti nze ebungereza twagulanga kye bayita lemsip, buno bwe basekula ne bateeka mu tea bags. Kati ndoza olaba engeri gy'oyinza okukola ki okukolamu business. Pozi kati n'engeri endala eya lemon, waliwo abakozesa chia, zero chia seeds. Kati wano chia waffe mutabule atabuddwamu amazzi. Kaakati tusobola okuteekeramu ko lemon. Chia ono ayamba nnyo omuntu okufuluma obulungi. Kati tutabudde tutaddemu chia. Mulaba bwe yeetabudde obulungi. Kati glaasi emu eno bw'oginywa ku makya osiiba bulungi. Jjukira abantu bwe balwala besiba embuto. Kakati lemoni waffe ono yabadde akyaliwo ono gwe twasengezze. Osobola okuteekerako era ngeri ndala yakozesaamu lemon n'oteekeramu ka lemon bwe kati. Kati n'okozesa chia oyo era byonna biba bigendera bulungi. Kati ate era mu lockdown mulaba saloons tezikyali open. Twebuuza tukole tutya kati bino bye tuggyemu. Ate osobola okubikozesa ku lususu lwo. Wano kano ka liquid soap. This is liquid soap. Mulimu kayero ako kateekeddwamu ekinzaali kikola bulungi ku skin. Kaakati liquid soap ono n'okola ki? Tadde muno went. Ndi mukyala ndi waka, olususu lwange lwetaaga ntaddemu lemon. Gwenkamudde gwenzije mubiri ntabudde. Kati bino abakyala n'abaami osobola okukozesa nga mask oba skin cleanser. Lemon ya cleansinga nnyo skin, n'ofuna skin eyamusa obulungi. Mu kifo ky'abakyala okozesa jik ne vim ne bonoona ki olususu lwabwe. Kale bwetyo bwe tusobola okukozesa enniimu. Wonderful. Kati dokita nga tunaba kuvaawo awo, omuntu waliyo omuntu nga ajja kuba talina ka brand ako. Yes. Okuba enniimu eyo nga mu process nga gy'otuyisizza. Akola atya mu nkola ey'amangu awo? Mu nkola ey'amangu ogisalamu obusazi bw'oti. Ogisala n'okamula okozesa kano bw'oti. N'okamula kati bw'omala kino n'okisalamu bw'oti. Obeera ne chopping board n'okichoppinga n'okisekula n'ossaamu n'ossa kasengejja n'okutiza n'ofuna amazzi ago still ofuna bulungi nnyo ky'oyagala. Ebikaawa ebyo byakolebwa nga bigumya emisuwa, bigogola emikutu egiyisa empewo mu mawuggwe, kubanga corona akosa nnyo buno pockets obw'empewo bwe bayita alveoli. Kati olaba nti bw'oba tonnafuna kawuka ako oziiza, ate bw'oba ofunye era tekakukosa nnyo mu ngeri emu ng'oli atalina kyakozesa. Dokita, amazzi tukozesa gabuguma. Yes.
range ki oba oli ayinza agokye nnyo ag'ekisususu tukozesa ag'ekisususu okay nina kunywa girasi nga mmeka nyinza okunywa 5 olunaku 2 zikumala naye 2 kinene emu kati ngeno bweti yes obeera naddala singa okyewa kumakya nga kyewosookeddeko ate olaba tukozeseza hane naye bw'oba tokozesa hane osobola okukozesa sukaali ggulu mulungi nnyo ate mu bulwadde yasinga obulungi okusinga ono sukaali omulala kuba kati ono taba tateekeddwamu chemicals kumukola kumukyusa abeere wa white ono yasinga obulungi ava mu bikajjo byaffe anti kati omuntu ayinza okutya ebikaawa nga nti nze nja kuteekamu ebijiko byange ebya sukaali nga bina ono wa bulijjo aba tassemu mutindo guli wassaamu owa bulijjo oyo anoga nnyo ate ng'ono tanoga nnyo ajja kuteekamu ne bw'onoteekamu mmeka ojja kulaga gatagenda nnyo nnyo mu musaayi atajjudde ebiriisa era ensonga lwaki afaanana bw'ati yes ku mwana muwa kipimo nga ki kati omwana kati olaba wano kimu 4 kakwota kamala ku mwana isebo aye dokita ndeeterayo kaawo naye nga olaba ekigaji kino abantu abamu bakirina nga kyakula nga yakisimba kimuli ki kati gira onyweko ku kimuli ekyo dokita ogambye ekyokungulu ekyo kibaamu obutwa ekyokungulu kino mu kunywa munda si kirungi nnyo naye ate tulina awalala we tukikozeseza naddala nga tukolanga ze bayita sanitizers yes oba oyinza okisalaasala n'okikaza n'okolamu amanda oba oyinza okisalaasala n'oyiwamu oyiro oyo naaba nga akola ku nviiri zo kugamba ebintu bingi oba kiyinza okukola ng'ekigimusa naye ng'ate kiyinza okugattibwamu ebirungo ebirala n'okola sanitizer naye ekirungi ky'ebintu bino byonna bye tulabye ku institution yaffe Wandegeya ate tuwa training nti omuntu asobola okujja neyewandiisa n'akola training tuyanza tukyalina Dr. Grace Nambatya Kyeyune dokita kati komawo wano nyongera okubuuza ebibuuzo byange oba nakadde katambudde nti obwedda ndi ku nsonga za gundi naye embeera bwetyo bweri yengeri gy'osobola okukozesa lemon oba enim okubeera nti weetangira akawuka n'obuwuka obulala bwonna kano akawuka aka coronavirus n'obuwuka obulala bwonna ate n'embeera ey'endwadde ezitali zimu nga Dr. Grace bwakulaze tusobola okugyekolera kaawe waka ewuwo mu ngeri eyo n'osobola naawe okuba nti ate weetangira endwadde ez'enjawulo eziyinza okuba nga zikulumbagana mu ngeri ate ey'okulwanyisa ensaasana y'akawuka kano aka coronavirus nti enniimu oba lemon tuzifuna awaka waffe kyangu nnyo okugigula mu katale osobola okugigula mu katale osobola okugifuna okuva mu mikwano gyo osobola okugifuna wonna naye bw'onywayo kegiraasi nga dokita bwakulaze kiyinza okuyambako okuba nti ozimba amaanyi mubiri gwo negusobola okuba nga tegulwanyisa endwadde ez'enjawulo neziba tezikulumbalumba omulina kano akawuka akafuusa ensonga aka coronavirus n'olwekyo ensonga eyo ebadde yensonga lwaki dokita twamuleese tujja kubanga naye buli lunaku olwokuna ku ssaawa 2 wano mu kanywero ak'ensonga mu programu zuukuka abeere nga ayongera otuyisaamu ku bintu bingi nnyo ebikwata ku mbeera ey'okulwanyisaamu obulwadde obwo egirasi eyo dokita gy'okuze eyo gye ŋŋenda okunywa naye mpulira neeraliikiridde gindeetere wano egirasi yange oleka bagindeetere egirasi yange gira otunnyonnyola katono nnyo nga tumaliriza twagala tubeere nga tufundikira kati sebo ondaba n'akantu kano oba kakwateko keberako olaba ekiri munda kawunyeko okay baziyita okay kakati akantu kano mpozesa bane kahanda ako
we nasemba okukyala ko like South Korea kyali kirabo kugawulirwa kwe gift kati akantu kano mundu olaba mulimu herbs enkalu eziwunya akaloosa kati mu butonde tulina ebintu ebiwunya akaloosa akawonya omuntu yes kati wetuga nti abantu baziira tulina emiddo nga akaloosa katugambe ngo bakamujaja nga kaletera omuntu okuzibukuka mawugwe oba peppermint oba spearmint kati abantu bano bamixinga emiddo emikalu kwegamba kati kano kateka bute oba mu bathroom oba mu room yonone ni wawunya bulungi nga takawo kajjanjaba waliwo enzijanjaba eyo eyakawo era olaba kuliko akantu kano kwega kano kali mint kubeera kuki okateekako bwoti nukakwasa ku kisenge oba motoka abantu bateeka obuwoowo obulumya n'omutwe mu motoka naye kati katonda yatuwa obuwoowo kati bo bano olaba nti kyatunzi okiraba ekitegeeza waliyo eddagala nga lyakawoowo waliwo eddagala nga lyakawoowo buteeka buteesaawa yes kati olaba ojja n'ogamba bantereka ekisubi kyakyayi kanywa obuwoowo obwo ddagala buyamba omuntu kati era oyagala omuntu oba kale avudde mu ddwaliro bamusiibudde omuteeka awantu nga tewaliwo akawoowo akongera okukola ki okumujjanjaba ako kajja South Korea kano bakantoneranga kiraba kuba nali nkulembedde ttiimu naye bo okutonera ekintu ekiri precious so kati feno twevumagana emiddo gyaffe eri kintu kya waliyo ali mu lockdown ng'agaba ne bagenda kukola ki kakati awo twagala bajje basome tulina emisomo ewandigeya giba gya myezi 3 kati lockdown weneggwa ensi egenda kuba ddala nnyo genda kuba nga tukola esebo nyagadde njogere ku ddagala ku leve eyo rosemary gwe tulya mu mmere ate osobola okupakinga bwoti akawoowo kano ne kajjanjaba akawoowo ka rosemary kaggula obwongo kati obwongo ne bubanga buli alert naye kati this time covid twagala akawoowo kaggula amawuggwe peppermint spearmint ebyo bye tulya mu chewing gum middo yes gikola ki gijjanjaba dokita ng'ojjeko ennimu gy'otulaze oba lemoni byakulya kibeera bituyinza okuba tukozesa ebyamangu ennyo ebyokulya ebyamangu okusobola okusitula immunity yaffe enanasi ate njiraba nnyingi buli woyita wona nanasi kugirya buli eyamba nnyo erina nayo vitamin C w'amaanyi erina ebigoogwa ebikuyamba okufuluma obulungi eyamba nnyo abalumwa mu nnyingo ate era nayo bw'ogikozesa tosuula bikuta mu butuufu watonagisala gyoze bulungi kubanga ebikuta ogenda bikozesa kati ebikuta obisalesale sekuliramu entangawuzi ofumbe eyo nayo juice kweyo level tokulaki tosuula busuzi naye tosuula nnyo ate kati abagenda mu katale batono olw'okuba abantu balina okubeera awaka abaguzi batono otunulira abatunda nga beeraliikirivu nga bo bagenda kulwala pressure temulwala pressure muyige enanasi eyo oyinza ogisalaasala n'ogikuba mu kyuma kati nga bwembalaze n'ofuna sandrya n'oteekamu n'ofuna enanasi ekaziddwa nga chapati ezo netuzisalaasala nezibanga sweets z'abaana kwega tulina okuyiiya era wano wengamba abaagala okuyiga engeri yakukolamu obikozeemu otya mu mbeera eyo tubaaniriza mu kitongole kyaffe ekyebyobulamu tujje tubateekeko value abantu balekerawo okuba nga atunda ekintu n'atandika abadde atunda 5,000 n'akiteeka ku 1,000 kubanga alaba kigenda kuvunda value addition naye nanasi kyekimu ku bye tusobola okukozesa amangu ebisafeeri bibadde nabyo bingi ebiseera ebyo watermelon okugikozesa n'obusigo bwamu mpozi bw'ogula watermelon faayo ogula ekuza obulungi naye abatunda watermelons nga nto emigaso ofuna mitono singa ekintu tuba tekyengedde naturally dokita njagala kunywa naye kansooke nkubuuza kino anti waliwo kyenina okusooka kuba wabaawo batugaa nti bw'obanga tonnanywa kino sooka olye bw'obanga tonnanywa kino sooka okole bwoti bwemba nkamudde lemoni yange bulungi giraasi eno namba nina kusooka kulya wali suwaani ya mmere nenzikuta bulungi nendyoka nginywa oba ne bwemba sina kyenaalidde nsobola okumunywa kasita obanga sinka nnyo kati olaba tutaddemu ekigagi kigifuula okuba nti sinka bw'oba tutadde mu kigagi teekamu amazzi osobola oginywa ne oba tolina kyolidde yes
toba na side effect yonna? No, kubanga ebintu ebyo bisinga tugamba nywa nga wabulayo eddakiika nga 3 olye, oba nywa ng'omaze okulya ng'oyisizaawo eddakiika 3. Toyagala nnyo bigatte na mmere kubanga bikola omwenge. Tokamula lemoni bwakunywera ku mmere? No, teekamu amazzi, either nywa nga wabula eddakiika 3 olya emmere, oba nywa nga wayise eddakiika 3 ng'omaze okulya emmere. Yes, sir. It must be good. And it's health. It's really good. No, tekikaawa tenga emigaso gyonna ogifunye. Yeah. In fact, ekikaawa kirimu kiri ki green kyetuleseeyo nga kikaawa ekyo kyo kiri meant kuba nti okozesanga kwota y'akagiko nga wejjanjaba maybe something oba naye bwe kiba kyakunywa gye tuyita beverage kati ng'eyo teteekwa kubaamu kiri kikaawa. Ade batya nti kikaawa kati eno ebeere daily meal buli ku makya. Very good breakfast. That's it. Very good breakfast. Dokita, bingi nnyo bye tulina okwogera. Yes, sir. Olwaleero tukoonyeeko bukoonyi. Kati ogedde ne ku ky'ennaanasi era n'olujja twagala otulaga ennaanasi eyo kuba ffe abamu tusalako bikuta bino nga tusuula tulya kiri kyamunda nebiki bye tuyinza ogikolamu twagala tube kati ffe twetandikira eddagala eryaffe. Yes, era omukulembeze w'eggwanga yakikkaatiriza nti twekolere engoye zetwambala, twekolere ebyaffe kubanga tewali yali akirozeeko nti ebintu byonna bisirika. Kituufu. I'm telling you, tewali wanti mwetegeke omwezi bweguti no. Kakati sincerely tulina okuba nti obwongo tubukozesa gye tusuubira okujja eddagala nabo baasirika baggala era kyannaku nnyo singa tubeeraawo mbu tulinde batukolere ne vaccine. Naye Uganda yennyini already etandise n'ekitongole kyange already tuli kunoonya tukunze abantu baffe abakola eddagala twekoledde in fact twekoledde ne sanitizer yaffe yankizo nti eri habo jefuireko owulire yankizo nnyo nazze kufuna byakabi ekikulu mu byonna nti abantu manyi baagala okumanya ogikola otya. Emisomo tugirina, you can come and train. Oyinza n'okujja ne banno nga 5 twagala group nina tiimu eyo very good ka tolinga zino n'obuli abakuyiridde kiwalagi kati eno kubanga tugattamu ebirungo ebya habo mulimu habo eyanjawulo nnyo era ku market tojja kusobola nnyo okusanga ekisinga bulungi. So people can come and train byonna okwongera okuba nti tweyamba. Kale dokita tukyali naawe ne ku lwokuna olujja n'ennaku endala tujja kusigala tutambula naawe. Obubaka bwo obusembayo obw'olunaku olwaleero kuba olwaleero y'entandikwa ya programu yaffe naawe obubaka bwo obusembayo olunaku olwaleero. So kannebaza nnyo Terefayina okumpa omwaganya guno. Temusobola kumanya kiri mutima gwange kubanga obulamu bwange wonna njagala Munnayuganda omulamu obulungi n'olwekyo bannange abatulaba ndi willing okubagirayo byonna. Ndi muzzukulu wa Kisolo ndowooza tulina omulamu kujjanjaba mu Bwakabaka obwaki n'olwekyo byonna nja kubijjayo mu kika ky'Engonge mbibatuuseeko. Ate mwongere okubeera nti mufa ku gavumenti kyebagamba especially obuterinaana obuteri ne bwe muba muli maka gammwe nga tewali abalava kubanga omwo mwe muyita obulwadde obwo. Dokita katono nnyo obubaka eri abantu abawonye obulwadde. Abantu abawonye muli ebibala kubanga okuwona kuyinza okutegeeza nti akawuka tebakalaba naye nga kekwese. Yes, kati bw'obeera nti no immunity ogikozeeko ojja kubeera nga ate totandika kuba nti odda mu ddwaliro. Tuyanzeege tetugenda kubanga tusukkawo wano kati nfunye ekyenkya ekyange ekya bulijjo ekya buli lunaku kalimu ni kano n'olwekyo tukyekwate ffenna gulayo enniimu baakubaawo enniimu gikole nga dokita bw'atulaze nywayo egiraasi eno emu olyoka otambula ogenda okola emirimu gyo naye tunaba tuvudde mu lockdown tusigale nga tukyatambulira awo ebirwadde nga bino bijja kubanga ate dokita bagenda kumbuuza nnyo essimu yo kakati gibawo mu bwangu 0704
187 510 jiddemu 0704 0704 187 187 510 510 Yes, 0704 18 75 10. Dr. Grace namba tya kyeyune bw'atyo okuva ministry ey'ebyobulamu omusawo omukugu era omukubakulira okunoonyereza kugezesa eddagala ery'enjawulo wano mu ggwanga erya Uganda bwe tubadde naye tujja kuddamu okubeera naye ku lunaku olwokuna olujja tugenda musomera mu ddiiro lyo ssaawa 3 zennyene Ssaabasajja Kabaka awangaale.